mukyabagala balungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebifo w'okwata omusajja n'ayima. Oyinza okuba nga olina omusajja wo naye nga oluusi oyima n'oyagala omusajja akuzine naye nga tomanyi ngeri gy'amutandikamu. Tomanyi ngeri yamuleetera kuzina, tomanyi ngeri yamuteeka mu muddu nga toli kika kya mukazi agenda okukeera ku makya agamba omusajja njagala kunzina. Kozi waliwo abakazi nze nkyadvertisinga, nkiwagira, nkyadvocatingira okubeera ng'osobola okusaba omusajja wo n'omugamba nti hani oba baby oba mukwano oba whatever erinnya lyonna lye mweyita, n'omugamba nti mpulira njoya. Njagala ku mutabani wazanyeko ne muwala wange oba mpulira njagala kunzina. Kubanga ekyo kye kiraga nti omukwano gwammwe ate munywevu nnyo, nti muli ku level eteetya. Tebaakufunira mufunire si kyo. So lwaki oba omuti omusaba? Abamulowooza ajja kunjajinga bulala ajja kukola atya? Omukwano gwetaaga nga muli free, muli playful, omuntu osobola okumugamba kyonna ky'oyagala nga teweekomomye. But anyways, si ensonga y'omulamwa gwa leero. Omulamwa gwa leero tugenda kutunulira ebifo by'osobola okukwatamu omusajja n'ayima oba okuweweeta omusajja n'ayima. N'ebifo binene osobola obikozesa nga muli mu kazannyo okubeera ng'omusajja omwongera amaanyi. Waliwo omusajja omukira ogutuuka nga gunaatera okuggwaamu amaanyi, omukazi n'abaako waakwata bw'ati. N'amwongera amaanyi n'alyoka azinemmana. Naddala abasajja abamalamu amangu aba abatawangala mu kisaawe, abakyala nabagamba muyige okubeera ng'osobola okuyambako omusajja wo. Leka kubeera mukazi akomplaininga bukomplaininze buli ssaawa. Tomalaako, lelelelele. Gw'okozeewo nga ki okulaba nti asobola okubeera ng'amalako? Okozeewo ki okulaba nti at least musobola okwongerayo ku budde bwe? Bino bye byongerayo obudde bw'omusajja. Mupime omulabe nti kati mpulira embolo tekyali mu maanyi. Muweeweete wamwongera amaanyi, omuzuukusa obusomyo oba obusimyo. Adde engulu. Muntegera basweetaati bange abalungi. Ekifo kye tusooka okutunira oba kye tugenda osooka okutunira ate ng'abamu muliza obutakifaako ye scalp. Scalp gwe mutwe, olaba aneene okubeera enviiri naye awo wansi w'enviiri like omutwe gwo oba akawango oba nkayite kawango oba nkayite ntya. Kale kangereza ku musajja nga bamumweddeko enviiri zonna. Abasajja normally babeera n'enviiri ntini okuggyako abazungu. Naye tebatera abasajja kukuuma nviiri zaabwe. Kintu kino bwe nkikugamba oyinza okiwulira ng'ekitasoboka but try it ojja kulaba nti kikola. Naawe omusajja bw'oba nga olowooza nti no tekikola, njagala omukazi akikkoleko ojja kulaba. Omanyi lwaki? Enviiri omutwe gwo guyina nerve endings oba gwe gumu ku kifo ekirina nerve endings empitirivu mu mubiri gwo. So omuntu bw'aba nga agukurasinga oba nga akuweeweeta, yisa omukono gwo mu nviiri ze bw'oti otandika omuweeweeta mu ngeri y'okuweeweeta. Ngambye engeri y'okola ki? Y'okuweeweeta. Omusajja ajja golokoka. Bw'oba oyagala kuzino ojja muyimya. Bw'ayima of course aba alina kuyoya mmana si bwe guli. So teweetaaga muga nti jangu onzine bw'oba ng'owulira nga tosobola kyogera, but osobola okukozesa obukodyo ng'obwo obusobola omuteeka mu moodu gwe kumukwata wantu n'ayima n'abeera ng'asobola okukola. So kikuleetera okubeera nga omwami wo asobola okubeera nga ayima oba ng'omukira gweyongeramu amaanyi. Ekyokubiri ge matu. Olaba amatu gano eno omuntu n'ajja n'atandika okubeera ng'alinga assizaawo oba ng'alinga akukuba akama. Ganuunenuuneko oba ogakombeko sigamba eri munda. Wabula olaba wano ku tuziyita mu luzungu tuziyita earlobes. Like amatu naye wabweru waago. Naddala wansi kati kankuwa akangu. Olaba wano wansi wagenda pini. Ne wano waggulu wano eno. Ddala eno nga ku mutwe. Beerawo nga osobola okubeera ng'okombako oba nga onywegera amatu ago. Ne bw'oba ogayisizzaako buyisi mukono bw'oti ng'olinga asika bw'oti ng'okitegeera. Mpola mpola kireetera omusajja okubeera ng'ayima. Era kimuleetera okubeera nga like omusaayi gwe gutandika okuddukira waggulu ekisindika speed y'omusaayi wansi ekisindika bakiyita batya waves mu bwongo bwe n'abeera ng'asobola okubeera ng'ayima. Ekifo kye tugenda okutunuulira y'ensingo. Eno emabega w'ensingo ye. Olaba ensingo naye wano eno emabega wano ewali ku nkoona wansi awo waliwo nerve endings mpitirivu
ezirinza okuviirako omusajja okuyima. Ne bwe muba muli mu kwezina ng'omusajja akuzina, njagala oyisa omukono gwo bw'oti mu nsingo oguleeta emabega wano eno, awo nga ku nkoona naye wansi awo. Otandike okuweeweetawo mpola mpola n'engalo zo 2 oba 3 ng'ozannyiriikirizawo bw'oti. Kijja kuyambako omusajja okubeera ng'omukira guyima oba nga gweyongera okufuna amaanyi. Bw'aba tannayima ng'oyagala kuzina atudde mu ntebe, jangu omudde emabega. Kwata emikono gyo tandikira wano wansi ng'ogiyisa mu kifuba mpola mpola ng'olinga mwaka masaagi. Then ggwe oba omanyi ky'oyagala, ojje otandike okuzanyiikiriza wano ku nsingo ye. Bw'oba olowooza bye njogera si bituufu, gwogenda ku musajja wo buli kifo kye njogeddeko, funa olunaku nti leero ngenda kugezesa kino, omulabe nga waali awo okigezesa in a very calm way. Omala omukebera oba tayimye, ajja kuba ayimye. Lwaki? Kubanga ebifo bye ndi okumanya bye bimu ku bifo ebirina nerve endings oba ebirina nkyogere ntya, ebiri so sensitive, bina sensation eyo nti biri so sensitive ku musajja nti bw'okoonawo bw'oti abeera alina kuyima. Kiringa omukazi, omusajja singa azanyisa ebbeere lutoyima, nga njogedde ne ku bbeere oba nga nkyali ku nsonga y'ebbeere, amabeere g'abasajja. Bannange, amabeere g'omusajja galimu egundi, galimu obwagazi buyitirivu. Ngaffe abakyala bw'oyagala omusajja n'azanyisa ennywanto yo, n'akunuunanuunako ku nnywanto, n'akukombera ku nnywanto, bwe guli ne ku musajja. Naye kubanga nti mubulaba nti obubeere bwalipa bannange, ate bw'oba omanyi okikola bulungi omusajja osobola omugyamu amaloboozi g'otamuwulirangamu. Muli mu kwezina, muteeke wansi, omudde waggulu bebi, otandike okumuyonka obubeere oba okubuzanyisa oba yisaako olulimi lwo ng'olwetoolooza bw'oti ku bubeere bwobwo. Ajja kukulaga nti omukiro ojja gulaba nti gulwaga nga gwonna guswakidde. Tugende ku gundi yaffe endala oba ku kifo kyaffe ekirala. Olubuto wansi awo kye tuyita lower stomach. Olubuto ng'ovudde ku ekifo kineno kiri, olaba ekkundi we liri wakati w'ekkundi ne wakati w'ekifo kye ekyekyama. Katugambe nti nno enviiri zo oba ebizaabyo bitandikira wano okukula okudda wansi. Kati ebizaabyo we bitandikira n'ekkundi lyo we liri wakati awo. Wakati wano eno osobola okukozesaawo olulimi ng'oluyisaawo mpola mpola ng'otandikira ku kkundi n'okkirira n'okomaawo. Ekyo bakiyita mutiizinga. Osobola okukozesaawo engalo zo. Okitegera? Kale kati katugambe temuli mu kikolwa naye omusajja oyagala akuzine, ayeebaseeko awo mu ntebe si bwe guli, osobola okujja n'omwebakako sayidi awo naawe waba yeebase mu ntebe engazi, of course gye ntegeeza, oba ku buliri. Then n'okwata omukono gwo n'oguyisa ku lubuto lwe mpola mpola. Targetinga ekifo kye nkugambye. Tandikira ku kkundi then okkirire mpola mpola. Togenda wansi, okkirira mpola mpola. Ojja kuddamu mukwatako mu ddakiika nga 3 oba eddakiika emu ng'ayimye. Naye ate mba muli mu kikolwa nga muli mu kwezina, osobola okukozesa olulimi lwo. Teweetya. Then n'omuyisaako olulimi mpola mpola. Lulina engeri gye lunyonyoogeramu ekisindika shockwaves mu bwongo bw'omusajja ne bibeera nga kimuviirako okuba ng'omukira gubeera gufuna amaanyi n'okuwaga. Ekifo ekirala, ebisambi. Olaba waawo wakati mu bisambi awo nga bw'olinawo feelings ng'omusajja akuyisizaawo engalo bwe guli munene ku basajja. Abasajja temubafaako, omulobooza be balina okwefaako. Temwewa na budde kumanya omusajja wange nsobola mukwatawo, omusajja wange nsobola. Bannange, nabo beetaaga kakeya. Nga nawe bwe weetaaga omusajja okuweeweeta, nga nawe bwe weetaaga omusajja okubeereramu, nawe bw'olina okumubeereramu. Owulidde mukwano gwange? Mubeereremu. Omusajja muyiseeko engalo awo mu bisambi ng'atudde mu ntebe yenna relaxinze ali ku TV. Owulira wayoyezza dda. Eno omusino gw'okutujja oyagala kuzina. Mutuula awo waali omuyiseemu omuteeka emikono gyo wakati mu bisambi by'otandika okubiweeweeta mpola. Nkuwa eddakiika emu ku 2 ajja kuba ayimye. Ajja kuba ayimye. Then ekifo kye tugenda okutunuulira, kino kyo abasinga mukimanyi. Byensoose okumenya byebyo abamu bye mubadde temumanyi, bye mubuusa amaaso, bye mutawanya obudde. Bwe muba muli mu kwezina ng'olina omusajja, osobola okumuweeweetako ku mutwe gw'omukira gwe. Osobola okuyisaako olugalo lwo mpola mpola ng'ozanyiikiriza bw'oti, oba osobola okuyisaako olulimi lwo. Naye
singa kati waliwo ebiseera ebisinga waliwo abasajja ng'olumala okwezina okuddamu ate okuyima kimutwalira ebbanga ddene. Kaakati omusajja oyo osobola okumanya bifo ki byensobola omukwatamu muyambako okubeera ng'asobola okudda engulu nga bukyali. Abamu alinza okutwala eddakiika 2 ku 15 akyali mu refactory oba akyali mu kadde kakubeera nga yezza engulu okubeera ng'addamu okusona amaanyi okuyima. So nga si nti nno yono omusajja amala mangu ng'asobola okuzina ebirungi eddakiika nga 3 n'agwa oba ng'eddakiika 4 oba eddakiika 25 n'agwa. Naye ng'ate okuddamu okugenda mu luutu ey'okubiri kimutwalira eddakiika 2 oba eddakiika 15. Okitegeera? Oba oluusi eddakiika 3 ng'alina okurelaxinga nnyo ate wakuweeweta nnyo. Naye ate bw'oba omanyi ebifo by'osobola okumuweeweetamu oba ebifo ebituufu by'olina okukwatamu, munnange kiba kigenda kwanguyira omusajja ojja kumulaba nti akola ki? Ayima mu bwangu ddala. Kifo kye ekisooka osobola okuweeweeta omutwe gw'omukira ng'okozesa engalo zo oba ng'okozesa ki? Olulimi lwo. Aba ajja kudda engulu mubeere nga musobola okuddamu okwezina. Ekifo kyakyo tugenda okutunuulira olaba ebinege ebyo byogedde mpola naye ngamba ebinege. Abantu abasinga temukozesa binege ebyo. Olaba omukazi ne bw'aba oluusi anuuna omukira ebinege tabiwabudde. Mukwano ebinege nabyo byetaaga akadde bifeeko birabirire kozesa engalo zo obizannyisa mpola tonyiga kuba te obinyiga bimuluma wabula obizannyisa mpola mpola. Bw'oba oli muntu nga ow'omubaawo like omukomba oba nkiyite nti onuuna ku mukira gwe osobola okubeera ng'osobola okuzannyisa ebinege nga bw'omunuuna mpola mpola. Kibeera kimuleetera okumwongera obwagazi era kiba kimuleetera okubeera ng'omukira guguma n'alyoka akuzina wamma n'okitegeera. Gunuuneko n'ebinege ebyo binuuniremu tobiruma. Binuuneko kuba biruma ojja mutta gundi amaka. Kale munzikirize nkome wano eno byebyo ebyange gwe ng'olina ekifo kye basobola okukwatamu n'okyamuka nawe osobola okutera mu comment section n'ogamba nze senga nze omukazi bwankwata wano ebyange aba abimaze. So osobola okisharengako mu comment section abakazi nabo bayige bamanye ekyokukolera abasajja mu kaseera k'okwezina oba mu kaseera k'okubeera nga babeetaaga. Abakazi baffe emiyimo nga tasobola kuvaayo okugamba nti munnange taata w'abaana bibanja eno bibuuza. Byebyo ebyange munzikirize nkome wano temwerabira subscribinga batana subscribinga akadde ako kapopinga kakonemu ate gwe subscribinga edda bale kwekuumirako Mukama akunkuumirira akumpere by'osinga okwagala. Mbaagala nnyo. Yeah.